Zako mwenabazaye mundu kugombolola. How are you guys? Natera netwebaza baberako every time ngamba muninze sigasita zibera 6 p.m. Sawa 12 zakaunga zituba tuyingidewo abakenkufu bananyini bigamba mukama waneno ataba kubibwa olwali abasaga batanyiza atenga nabo tebanyiga yefe tuba tuyingidewo ku screen yo ate tusobola basanyisa mugamba mutya mwasibya mutya muli bulungi buli omuwali buzako ku neighbor wo mugambe oli bulungi ebigambo byo mukulembeza wegwanga wabiwulidde yabadasaga yabadabitegeeza yabanga ekibuuzo kye tuyina muyinza okuba mwawulidde nganza oluzungu lwe sitategedde yatubuuliddeko nteno jazizayo lockdown akomawo ddi kubanga mulimu kusooka tugamba 14 days olwaddako 21 days kati mbuuza nze atawulidde luzungu leero yatuwadde nti 2 days oba 3 kuluno mulimu abamu byatuse mulago nagamba ai mukama katonda sasira omudduwo tuyingira ona buyimba bwafuwe tubasabudde mpola nyimba zaffe 3 nga tuyingirawo Spice Dana mumulabika tugamba tuli mu mudu atawo ne tufunawo Henry Mwanje tumwagaliza amazali wa mami twagala tugamba cyali waffe happy birthday brother Henry Mwanje cause right now he's host soul artist Tagita yavaya mu New Eagles nawe batagenda okulaba nga ate betunzeyo bani basigaza omukwano gwa mami ne daddy kuba be babazaala mu industry wama happy birthday my brother Henry Mwanje natera happy birthday my workmate Aisha Nalija abasinga obungi gwa mumanyi nga Kalondozi ne Aisha muyakolera Kalondozi twala be emyaka mirala ne kati ndaba mirala Aisha omukazi bw'otavaayo nawe kati ayogera emyaka oyagala kumukola atubulire emyaka Pastor igachovola yavayo nabagama anawa mazo tubulira amutemo zari yagamba nzamunawunyiza simanya mumbala 40 which is okay over 40 over 58 but which is okay I'm looking good I'm beautiful oyinza n'okujja yawo ng'abantu abeeyita ba 27 years 25 nga zonna akanga amutemo zari naye nga munnange bingi nnyo bye tubaleetedde olunaku olwaleero jasi tukujjukiza we recording ka video kasindike ku WhatsApp number ya FSM 85 eri ku screen yo tuzikwasaganya mpola natera tukujukiza gwa mulungi kubirako kasheka kafe akamu wekati tukulisa kasheka ko kafe akamu wekati wale baba mutawuni tugenda kuwamba Sharif yo bamuyise ninjagala olungi yamanyaga abanno kasheka karungi ene akamu wekati ngaterijja kunyuma kalundu manya kalundu Tejini wechityo Sheka Sharif Karunzi Diririre muri Karunzi tugenda chori katisheka mwana mwite wali bongo namba mulabenga ate mfuna ebintu ebitatibo basomera duwa Sheki Karunzi tukukulisayo enamba yesimu ali 070 03 mwemu ya Sheka Kaludu walere bombo mtauni wa msanga kuzo 070 03 mwemu oba kuzo 7 mukaga 19 nkaga mwemu nkaga oyo Sheka no msango ali bombo mukukwata kuchironda kulombeddwa yo mukisa bonna kati abakulembedde bonna abakulembedde era gwe ngwena bizibu byo simanya bikulumba simanya bikuyita wano nonyako ku Sheka oyo munange Sheka Sharif Kaludu ajja kuba munakasaganya ensonga atenga ye omusumba igagasini abizayo olwomukaga agamba weyitireyo ekawala wali ku church ya Revival Christian Center ogenda bate ofuna counseling ezakabi ezomulembe bwete tugenda kibukate abali ku Facebook live tubawuzako nyinda pressing amo ABS TV kawala tugenda bate tuchikwasiganya madu nakatwa Winfred nkulabekaga na good evening mikwano please drop me care by Ison Titu jaka kwa Florence Daudi agamba sabula Abdu M nanyiniyo agamba drop me Sumbusa Luletina agamba drop me indibyange by Fake Fameka nawe kubuza ko God lucky agamba God lucky Ali agamba hi mwami Mirembe agamba live from Saudi Arabia watching ono yagambe kaija baby aboki agamba tatu love you nga oli smart banange momo ono agambe kaija baby koti agamba drop me abakazi tugumira bingi JB by Hajat Station mayanja tugenda kwatuka kwa nakatwa Winfred tukulabeko Sofia Naume nkulabyeko wanene Aneti ka
Kamusime Immaculate nawe kulabeko Kaija baby agambe abochi agamba hello guys thanks for the show bingi tugamba genda ko sindika obaka ku ABS TV nase onako lwalero obadde waga wulidde sindaga wulira agabudde wadonizera zanagamba mulimu amawulire golina okundekera ogamba donizera ono waffe omuvumi akutta kinakunku gwe balangidde musimaati ali mu Uganda naye ng'atolye omukazi abeesinze wano eri mu Amerika kale nawe ne mwebaba babisobola kale namwe bamubanga mwesobola nga mwewulira muyimirirawo mugende mu Amerika mutuuleyo mwebanga bawulira ogamba ago agugo gamanyi ngamanyi nnyo ago donizera ogeze n'obuukira ningamba oba ogenda kundya buli mbadde waalubulidde olwagudde wa mwana mulenzi oyo badonizera ogamba omuzungu ye mukadde ekyo naye akimanyi doni takyagambibwako ogamba n'omusajja w'omuzungu mubimwogeredde musimanya mubala nnaku afe asobole otwala ebyomusika mu Amerika atuweyo mu byobugagga nammwe mugendeyo bamubiyita byangu nze ne ttiimu donizera obadde ogamba ki ebyo byemmanyi byosabuka oba obimanyi Nsabireta nsabigamba nekwe ogamba audience no kigamba ngo tegeera bye olinga nga tegeera ennyo byembadde kati omanyi ebadde ngenda okugamba ku big eye kati ani amubise nelwaki mubise big eye bambi mulamu ani yafudde mpulidde nga bw'otandika emboozi tukendeza bigambo byo nansabukayo mba nakakugamba kino wakakiwudde ng'ombuukidde ontaagulo nga gwonya obadde omanyi agagudde ku muvubuka ono bindigante ogabona nnyo enjaga bindiganta ow'amaviiri agakulukutanyagadde nze namutegedde oyo omuvubuka yakwana muwala webangi mu ndongo mu bbaala namukakanako namuzaalamu neyeegaana omwana olubuto nalugjamu ago nagamanya n'eri wiiki ozimpaayo mapi isima lwasama biki byagambye ogamba naye ayita omusama naye nga tali oba sigwe ogamba ogamba owekireva ekyeruyeru sigogamba oyo nzinewago nagamanya wiiki ewedde oyo yisima nze mumanyi oyo tasala diro ne basala yetawa enyalemu enjawa pipopo bw'omusanga mu kafunda nga yekyasiga egogoba dolese nkomyawo wamaka tugere mu WhatsApp request tugamba sindika busisi nze PCC kyakusobola kukola naawe pastor igabo bamugesi mfuna gwomuwa edda bannaye izakuwa ebyokwogera bacolinga nga kyalani nayo batoyagala nkuwe lugambo nange nina luntudde mu lwenzija nalwo nga lummenya akati gwe leetayo omulala ng'ogezesa olaba oba siina yenna uli muyimbi gwawuya gwe weewulira ogezesa bugezesa omuleeta olabe olwasesha braitani kandukomyewo Hello, Pistatu. Jebale tuweereza banaeze onyambalira wanyambalira Pistatu onyambalira manya gagenze Musa Beera Kawanda nsaba y'akayimba akakalo nantongo kagamba kati kimanye ati nagenda kusimba wekusala tubifendi abalala nabalekawo nanabigwe nekulaba mwedembe ninje nesala wetuyenjuli fuuka omukuumiro kaweerezaako omwami wange omulungi omubwati weninayo omuyita Imrani nekaweerezaako n'abalabi ABS. Hello, peace. Nobody cares a evening zone. Saba ya kayimba aka aida nakuona kenda. Say you love me like I do. Say you need me like I do. Say you miss me like I do. Ondieri como you. Give me a chance to be the man in your life. And to be your defender, mami. Pistatu ne Avon mwebale kutuweereza munkubira akayimba ka Banina Chris akoraikaitu kabanyumireko nnyo mwebale kukinkubira kanyuma okuwana wano okwagala olabye ebintu ebyenekola bino ebyabana abaana abaliko bebe kulu simanyi kye lwaki tebakulaba ne bakuteka mu video asagala kubeera ebintu
tukyagala kubera mu video z'abayimbi Saga. tubebaza tabasasa mu betu tukola oba oli Dubai oba oli Canada oba oli Ludawa we recording omalo sindike ko enamba ya Feriko Peace 3 sindika ko WhatsApp tugenda kuba tuje praying we no buyimba bwa mambulabye abali mu bitundu ebyenjawulo tukulisayo abakava ku mirimo gyambwe gwe nga tebutambudde bulungi bikwasa mukama Katonda you never know tomorrow tebugenda kuba successful ate ngamwe wabali waka mwayombyemu mwakoze tugezeko kwegala mu lockdown metuli okwekubiriza okukanya singa kyonna bagamba nti gwe woteka amazzi mukama n'osirikawe noleko omulala nayogera ennyo gwe ate nobeera wansi kijja kuba kyamanyi Ramze Pro Uganda walele Dubai nkubuzako kiganiro kyange how are you natera majaga tulabira Saudi Arabia abatulabira Oman abatulabira South Africa natera bagana banga abatulabira walele UK USA tubawulizako ddala mwenna abatudde mu bitundu ebyenjawulo nembuzako bamama batata nga mukukuta ng'ensonga zino muziggusa ninako omukwano gwange agi nkubuuzizaako oŋŋambye olowooza nkola atya nsokolayo ku lugoye ne nduteekako ku social media ne bakagula nefuna ez'amata nesika yakalala naye nga bambi anyway babuzizaako bamama nga munaye omanye otetenkanya naye nga oba ngende kukatono mu politics nosobola tugendeyo tuvugeyo mpolampola kati ne tebansi daddy bambi nabe tuyina embeera baganda baffe abatembeeyi misana galero tebayisiddwa bulungi nebayirawe abasirikale bano bamanga mutandika okuba omuntu mubasasire enjala ebaluma tuweereremu ebintu ebimu bibeere bitonotono like kale omwana atuusa postinga n'agamba tebalina kye bali abantu omwana atuusa postinga n'agamba this is not my country kuba kikiri nga bakaaba bambi abasirikale abatulaba kubanga nze mpita ku makubo mmwe musinga olaba show yaffe mbabuzizaako bafande bonna bati mugambeko abantu bamututeera ku makubo bamenya amateeka kubanga omusirikale omuteekawo omulagira nti goba abantu abo tekitegeeza nti kutukuba miggo yesi muyinza ogamba naffe tulina emputtu batuganye abatembeeyi okujja naye ne tujja naye abantu abo mbeera yebafoosinze tebalina kyakulya tubadde tusaba bannange bakama bange emmere weeba ekyaliyo mu sitowa abantu mbawa ku mmere abantu bali bubi guys mamunywa chai muli abantu bali bubi tugende bangu mu bulango omwana oyo ayimbira waleri mu ggwanga lya UK abaana kati beteeka mu ssente tekulowooza nasindika eno mu Uganda big up FVM artist owakabi bannange nze mulabye mu future by the way kayimba bulungi by the way omwana ayimba bulungi ate video ye yagitadde mu ssente woba ogiraba eri very beautiful so munnange tukubuuzizaako yenna gy'oli batulabire nnyo abantu be UK obagambe kapiisi tetukakutumiddeko bannange oyimba bulungi nze kuwanya sikuwana nti sibayamba okwagala nnyo naye okoze video abaana batandika okuyimba bakola video wano nebeeranga eyalubirizi by piece 3 Chingy Sala gambe hey dear thanks for agamba show pray for me say tambula by Nantongo kaiba Kanantongo kaise wodalwa kwa ina akapya temegwa natamegwa agamba drop me ndi Mario by FVM okay kaise okeko akayimba ka Mario di Mario agamba sabula serunjo girukman agamba love you my TV on the same channel kabale drop me international by Justin Bieber meeting tujja patuka kuwa okay mwana mabuzi zako abagiriko right now natero kaluma tendo kamengo waleri mabuzi zako abo bazibu nnyo babusanyi wali manga jimwase nanga amazi jatwase nanga amazi ewa majenje munange ni byo kwajusa buli mwanya akitwerawo mwasanya
ku tepo w'ebimwanyi Zesagala kunjoga. Ebintu by'ebimwanyi byanyuma nga Peace Black mwazanya ku bintu by'ebimwanyi. Bani Prosi. Mutozanyanga ku bimwanyi. Bamenya abana bokalo matendo kwebali akamengo. Bamenya ebyomukyalo Prosi manya mwazanya bintu bya tepo mwajukanya bintu by'omutale tale. Wamama uzizaka abana b'ekamengo kalo matendo munda bila Dr. Majeje nti mwagala nnyo Rashida o UAE nkwagala nnyo kiganda kyange natera mwenna baliko mbaba my sister kubuzizako mwenna timu kalo matendo Chris ali wali ali still UAE nembuzako Bernard wali mpola mpola kirutu kikwasaganya ne tukivuge nadala nsimema kubuzako wali wampereza wano message ngambe okay musawo wali ensambya kubuzizako agambe wetuli wano kudwaliro lyensambya tubala batwe yanziza muri mukyalo ensambya by the way nsobola okumenya amalwaliro agatulaba edwaliro lyensambya lyerisingo tuwagira edwaliro eridako eryafiirako omugenzi radio moze awumule mirembe nja kukuba kale bambi amalwaliro ago gatulaba nnyo by the way tulina ne fani omulala Mengo Hospital gega amalwaliro agasinga okwagira EBS TV tubabuzizaako mwe n'abatuddemu. Hello baby PC this is Agocha this is Fravia K please drop me kwate simu by Nwaja the free boy you look smart thank you Onangambye Pista to how are you guys sunirako avanesire mu buziraba mwe mwagala nnyo nsinzidde wone California twayanziza kiganda kyange omuko mukulu asinzidde California kale Pista to I love you so much nzaba yakayimba kona okuva wa Alikiba okay Alikiba TZ nsigadde nzebera emutungo okay ntubindeka aba Tanzania bonna nkwagala nnyo ku EBS TV okay nange kwagala nnyo kiganda kyange ono Pisa longambe how are you ngayo smart nesitegedde manyago onangambe Pisa tola minti nkufaananye neyanziza onangambye nze Leila how are you Pisa too you guys thanks for being smart Leila from Unsanji pray for me mundu Modu by B2C Soldier. No was a kanyana koma kwa tugende mu lugambo. I'm Nakisi Juliana. Okay, I'm Naxi. Juliana kindly drop me ndia kuzange by Dewokezi music Naxi nkubuzizako kiganda kyange. Hello Pista tu manene yanza. Wewe wale kuweleza Pista tu na ye emundu yange sinaba kujizayo. Timu Nagini Ambassador Abdul Rahmani Amukatabala Titende kajansi tuwo lugambo. Okay, what your producer ligani yakoze kucho lugambo lwafenga budyo ligani WhatsApp gasola lugambo. Tugenda ngomanya kutemu lugambo lwo mwana mulenzi avude na alumba Big Eye. Omusajja ono mumanya ali ku Facebook oko amita Ismail Wasama. Ngalumba atya. Wasama alumbya Big Eye. Ne Big. Abadde bagawulidde. Ne mulindeko. Lindako. Big Eye, Big bichi. Pulo. Muna ndetera okubera timu Big Eye. Kubanga mutu joze. Omusajja mumulekanyo ku mazzi. Big Eye chakozo nako lwalero. Mumulekanyo ku mazzi afune ku lwendo. Lindako. Big Eye lwawulidde nti Shanita yavude n'asabka asaba sente bubi. Brad Black. Big Eye n'agamba okay yenkola buli wovaayo no yasaba ennyo nti bakusasulirawo. Big Eye n'agamba agenda kuteeka gavumenti mu koti. Navana yokagamba agenda kutwala government ya fem coach. My question. Yete yakolera bwerere mbona yete yakolera siwa charity. My question yali bweti. Siwa charity waka. Agenda kuwabira government. Agenda kuwabira government. Ende yeferika. Ende liko. Ngangezi nnyo. Eno ngangezi. Jugu. Olabete. Katubawe atowulire wasama wafutula achamukira Big Eye bubi nenga luli omusajja yabadde Big Eye kulwa donizera na yavudeyo na wando omuliro kulwe bigambo nti Big Eye obanyiro atajize yali awa government ati akudde ku kinyusi akudde ku kyoto tomanyito oyo omwami yalya kati ali yale soko mutuwe tumulire mannaye nakunyumiza nasulawo. Well, tulina ebintu bingi ebyokukola mu NRM. Waliwo ebintu obusongasonga. Alopiani. Alopia president waffe. Buli muntu eddembe Museveni lye yaleeta naye kyaba amanya nti we have the best lawyers that money can buy.
So you mean mulyanguzi gyokka just oba ate tulidde enguzi bw'otugamba olopye president nga tuyungula balooya nga tukusanga mu kkooti kuba tukkiririza mu democracy bw'aba asazeewo okuddukira mu kkooti nga kyekimuyamba well and good. We have the best lawyers that money can buy. Azze ng'akaaba mu ngeri etali emu mu nsonga ezitali zimu n'endala agamba simanye enju ye bagitwala yali agisasulako ekitundu emotoka n'agitunda najja ng'akaaba nga bw'agamba obwavu mu tatalina kyakulya kyokka nga yeesiba mu NRM mwe nga mmwe musazeewo ki? Omanyi bwe baali bakola oluguudo lwa Entebbe Express Highway walingayo okusasula abantu ne waliwo abantu abaasangibwa nga baasasula bali abaasooka bano ne babatunza abo tebaabawa abaafiirwa. Bw'olaba abantu b'e Lusanja ennyumba zigwa bw'olaba ebuduude ettaka lisenda abantu so kyenjagala okutegeeza bigayisi eka ina ebizibu lwakuba mwagala kizanyisa naye nga abantu balina ebizibu bingi ebuduude ettaka libasenda e Lusanja abantu baabagula so ate mukulu yisima tokiwoomya tokisussa asiya ina ebizibu yekka kiteekamu katungulu abantu bebuduude ettaka libakuba balina ebizibu bingi nnyo mbadde nsaba mukulu yisima kino ekintu takiwoomya ettaka ly'ebuduuda bwe libisa abantu mubakoledde ki wamana tujja kigenda wala story eri bwetaago nako kali bwatyo big eye oluvannyuma lwakwagala okulopa gavumenti naye asobola okufuna ate ku musimbi gwe bwe tuvaawo tulina sitole endala Bini Ganta oluvannyuma lw'ogenda nekakatika ku muwala w'abandi ate namaani avaayo n'agamba mbu byali byakwesanyusaamu biki ebintu bino byagguse ewa Nakiwala ewa minisita Nakiwala Kiyingi naye yalopeddwa ate nga tulongeddaako tugawulire osooka awulire ki ewa mukyala Nakiwala Kiyingi oluvannyuma lwa Bini Ganta okwagala okwegaana omwana wabula agende ewa professional alina okuvaayo neyekubira enduulu si mu mawulire gokka wabula agende ewa professional officer mu kitundu ekimutwala oba agende ku poliisi emulinaanye oba yekubira enduulu wonna kabe mu ofiisi yaffe tusobole okukebera omwana ne taata we tulabe oluganda tulabe endagamuntu yani taata we era bwe tumuzuula amateeka galina omukwatako kyogamba ye mwennyini tasobola kwekubira mulanga kusaidi y'abazadde oba yasalawo okubiteeka ku social media ng'alaba kwasobola okuyambibwa. Tuvumirira nnyo nga ministry abantu abagenda mu ndereetu ne boogera ku baana kubanga omwana alina eddembe lye mu subsection 4 alina eddembe lye ery'okubeera tayisibwa ku mawulire maama ne bagenda mu masomo ne babasekerera nti gwe mwana maama we yakwegaana nti gwe byali bwe biti nolwekyo bulijjo tubulira abantu nti togenda mu mikutu gyonna nga tonnasobola genda mu batwala abaana okusobola okuyamba nolwekyo simuwa amagezi ago naye bw'aba ayagala okuyambibwa agende mu batwala abaana wonna we bali okutuukira ddala ku ggwanga waggulu basobole okumuyamba okutaakiriza omwana okufa. Video kawe kali beautiful by the way. Naye ng'ogyeko ekyo Swangs Avenue ekyamazima kati mu bibiina ebikulembera sagaba yamukole entondo eyina good work eyina wegwa mukaseera kane ekyana ekyo bagenda ne bakinyoomanyoma naye teri mu bayimbi abayimba ng'oyo omwana ng'ali buli mulimba lwe baleeta saba tulina Mary Bata leka kiwoomesa buli styles kuba saba tulina Carol Nantongo Karo mutaka sabo nakubaraga mzibu nnyo bana we bali chanyizo kama nti abana baffe balina talent but Uganda tetuwadde bana baffe chance osanga muna Uganda nga soka ali kugundi ku Rick Ross mwana kwata agana bada akopa Rick Ross bwato bwayimba akoma chopanga nga chokwanga kwa oya atani ankonko abo bawa bali baffe tuyingide session ya ate yakalowozo katiwe ngenda kupatukukira wa mchana pesa tu yagenda kusoko kutua akalowozo ke akona ko lwalero tubabuzako nyinda saku na bikusawe mo program evening zone tuchagenda dala maso sijatana baga bila akalowozo koluna ko lwalero ngenda kaisa mbufunze bunze kubufunze funze kulwa kadde sawe mu tujina ne tujivuga speed kulwa bunyomero obunjo obulimu ate nga buli kanyomero kabanyumira natena akalowozo kanga koluna ko lwalero bambi mbadde mbasaba era nga mbegayira akalowozo kage kasimbye esira kutuula awantu g'omanyi ng'oli comfortable
naye nga toli oba abantu bagezeza kutegeera kyentegeeza okutuula awantu n'ogamba nze bandaba batyanga nzije edduuka lyange mu kibuga nganditudde nansana exactly okufekinga embeera nti Avoni lwaki ndesakana akalowoozo kali mu tuchallenging embeera gye tulimu nti essaawa zino bangi baganda baffe tusobola okuteeka amaduuka wabbali w'ekibuga ate ne tukola nnyo okusinga okutuula mu kibuga bakubanja miliyoni 6 buli mwezi tebereza covid-19 gwe tutambuliddemu egyo emyezi gye tumaze 4 obukadde 6 maama wange oba taata wange essaawa zino oli mu ssente mmeka nateera omwana ali enansana mu tawuni awo apangisa edduuka lya mitwalo 35 kitegeeza ayinako wasevingirako bannange mukendeeze competition Bannayuganda kino akalowoozo kange akolonako olwaliro competition oba oliawo zisusse tipisalu yakoze edduuka yalikozeewa ogambye ng'oyambuka wano ku hamu kangende ku Titanic Plaza nze nyange kanditeeka eyo kammulage kilaasi olwo oli mu kufeekinga mbeera ekubonyaabonye ekutuddemu ke kalowoozo kange akaleero Okay, olunaku olwaleero nange akalowoozo kange ngenda okukolesa gyebikali ngezaako nnyo okugamba obwenkanya obwenkanya obugumiikiriza obwenkanya n'obugumiikiriza bonna kugamba ku bwenkanya ebiseera ebisinga obwenkanya bwolesebwa buyimirira ku mazima nti ogenda kukola endagaano ogenda kwogera n'omuntu just mwogere bwogezi omuntu akiteeke mulimu abantu gwogenda okwogera naye akiteeke mu nkola ate era aleme kusaba nti banaye muleetewo ensayininga so mu buli kintu kyonna kye tukola gezaako okubeera n'obwenkanya nti gwe kasita osalawo nti ekintu ekyo ngenda kukikola kikole n'omutima gumu kikole nga totaddeemu bukumpanya bw'onooyagala okukumpanya togenda kumalako naki ne bw'otudde wakulema kubanga oli agenda kukwata ssente azikuwe ewatali ndagaano kyova olaba abantu abangi nti kati ekireetedde bizinesi okulaba nga tezitambula cause someone alowooza nti agenda kukwata ssente zazikuwe but togenda zimuddiza mu biseera biri ebyayita bakitaffe bajjajjaffe abazze nga bakulaakulana batambulidde nnyo ku kigambo obwenkanya ewatali nti waliwo endagaano yonna olina kukwata ssente ze n'agamba pisitatu soko zozeseemu awo pisitatu ayina Avoni wenjongererezaako katono ti ekyo kikosezza omwana ali e Saudi Arabia nawa muganda we ssente baddanga muganda we yazirya n'amugamba ye ogenda kunsiba ng'olina endagaano n'amwegaana ati ku mulembe guli abantu twewolanga na ssente n'omanya gundi ampadde ssente basingenda kuleeta ensawo za sukaali yayagalibwa ate kashi abaddewo n'oleeta ensawo za sukaali n'osituna n'ozimalawo ate oba oli awo pisitatu n'agamba waliwo ekizigo ebijja pisitatu najjeewo n'aggyawo ssente ezo n'adduka naye n'aleeta ebizigo n'azisuubuza ate n'azidda bannange tugezeeko obwenkanya okolesa obwenkanya n'amazima tugenda kuba tutambula bulungi bizinesi zaffe zigenda kuba zitambulira ddala bulungi kubanga wagenda kuba teri weeraliikirivu osobola okunsaba ssente n'ezikuwa nawe n'ezikusaba n'ozinziriza so tugezeeko okutwala ekintu ekyo kigenda kuba kituyamba mu audiensi gye tuli ku mirimu gyaffe mu maka gaffe buli wamu tweyanziza Avoni akalowoozo kanako olwaleero ndowooza abasinga temukakoza bubi buli wamu tujja kuba tufuna mpolampola Patrick walayi angambye kwali nnyo ye akalowoozo akapiikinga era akatwalira ddala nga kakulu nnyo ono angambye nze pisitatu ono maama Kimu Egombe Butambala tubangako nnyo era tubagala nnyo saba yakayimba kashiba nakiwuka tweyanziza kyekikunyiza kyekikugjako waya simu bbiri zokka zimmala tusiibule abasindisa vidiyo zammwe tweyanziza n'obugumiikiriza okutulaga nti we muli we watuufu tweyanziza walala ekintu gyeko waya kwe kulaba nga abantu bakwasisa amateeka naye ng'oli agakwasisa namuggo nakwata omuggo nakusabula totundira wano ate tugezeeko okulaba nga ffenna tukwatagana bwe bagamba totundira kukubo gezaako okwewatundira kukubo wanjinyabo kale mukwano gange amanya gole gy'osinzidde kale halo bannange gwasembyeyo mukwano hello okay
ndowooza katusibulire wano olunaku olwaleero tubebaza naye kansembyeyo okubanga ate ngenda kugaba mirimu gwenna atudde ewaka kwata peni mu sipiidi yayiriyiri ngenda kuba ngaba mirimu gwenna ayagala okukola obwa maids ayagala okola mu supermarket attendance wagiri emirimu giri available oyagala kubeera musomesa oyagala kukola mu dduuka oyagala kukola bwa maid ate ng'oyagala kukola obwa security guards emirimu gyonna bagina kubirako bagana bafe abakautala nga babesinga waleeri kasanga ti mu kibuga office we ziri osobola okuyingiramu n'oyogera ne secretary gwosanzeewo yenna mugambe munaye pista tu nawulira sobe namba eno njagala munaye kwekolera njagala kukola mulimu ndi bannaye obwavu bubi 0706 68 46 baganda bafa bakausala bakubire ku namba yesimu eno wefunira omulimu gwayagala okukola obwa maid mu supermarket gonna 0706 68 46 be baganda bafa bakausala bekwase kwogasa ba pizza cream bo bakolera ekizigo ekyomulembe genda walere najjala nkumbi osooke weteekeko cream owamulembe oshininga boti oshanane oyite ku bantu nga buli omu akubuuza bannaye wesiga kinesiga ka pizza cream enamba yaffe eri ku screen yeseme 85 ate nga tudelivalinga products zaffe tubesinga mu kabuga kendajjana nkumi Entebbe road opposite nature chapa 76 okay Sharifu yabade ku kamera ngabo badde obiraba bitambula ate munaffe Sharifu behind the camera tukazana Gloria ne Angel okay Sharifu akusula ku mutwe Sharifu yabera mu control room tukujikusa te Shafiki okay Sheki Kalundu Sharifu atoyo mbasheki mkama katonda yamkuwadde nga kyaboti ye yakikuttemu mu Uganda amasheka Sharifu yakubaddeko anti kasheka kafa akamubweka twakasigazanga kabitika kibiriti Sheki Kalundu Sharifu ebombo ate ye akugamba kita kunamba yesemo 07 07 banafate abamasafu galavu ku YouTube itayo ogende weerabire ku bintu by'omukwa basubscribing tekamu amasavu ogendula ku YouTube abana banyimye embozi bwe bafulumye ebigambo byotawulirangako batobo bakulu bokka ndekera ka time ngende mbabojje tugenda mukubabojja ngenda mukubojja Shafiki babai